Mu mawulire agakagwawo breaking news waliwo bakansala 19 abatula ku division ye Rubaga abagobeddwa nga bo tebazzeemu kuweebwa kaadi. Jjukira ku division ye Rubaga eno ye wali bakansala abaali basinga obungi ku lukiiko wabula ate ne balonda sipiika nga wa NRM ekintu ekyakuba abantu enchukwe era we twogerera 19 ku bo babadde bakomyewo mu kibiina kya NUP nga nabo sebo baagala kaadi ya NUP bagobeddwa era tebagibawadde. Kakati ate waliwo ne bakansala abeewakiso bano mu mwaka gwa 2022 nga bagenda Garuga ne basisinkana General Yoweri Kaguta Museveni abamu ku bo babadde bakomyewo nga baagala kaadi era nga kirowoozebwa kino kyandibanga kyekiviiriddeko kaadi y'ewakiso okubeera nga tennaba kubeera ng'egabibwa. Nkomyewo ne lisiti eno ngenda kudda mungi kusomere. Bakansala ba NUP abagenda Garuga ne basisinkana General Yoweri Kaguta Museveni abamu ku bo babadde basiniikinze nga bayingidde ku lisiti ey'abakansala baweereddwa kaadi mu district y'ewakiso nga kirowoozebwa kino kyekyaviiriddeko bakansa kaadi eno ey'ewakiso okubeera nga tennafulumizibwa ne wetwogerera olunaku olwaleero. Bakansala abamu babadde bakyusizza n'ebifo nga bo baagala waliwo omukyala y'omu ku bakansala abagenda Garuga kyokka abadde akomyewo nga ate ku mulundi guno agamba ayagala kaadi ya bwa MP abeere ng'akiikira Wakiso district ng'omubaka omukyala kyokka nga ye y'omu ku abo abagenda Garuga ne basisinkana General Yoweri Kaguta Museveni mu kugenda Garuga ebimu ku byabasomesebwa be bonno boolaba babambaza ebyambalo by'amagye ne babambaza t-shirt ze NRM ne babawa emirimu era ne baba traininga mu kye tuyita intelligence oba obukessi ate ne bakomawo mu kibiina kya NUP mu bufunze baalinga abateekeddwamu baalinga bakomezeddwa mu kibiina kya NUP okukola obukessi obaoliawo nga babukolera ate ekibiina kya NRM kubanga baali basisinkanye General Yoweri Kaguta Museveni era nga basisinkana Garuga kyokka bano nno bonna boolaba si bajaasi bano bakansala abaali ku kadi ya NUP nga baali bagenze Garuga kusisinkana General Yoweri Kaguta Museveni era baamusisinkana mu lutuula lwe balimu ba training gye baalimu. General Yoweri Kaguta Museveni alinako n'ebigambo bye yayogera kyokka bangi ku bano babadde bakomyewo ku kima kaadi. Ebimu ku bigambo bye yabagamba ngenda bikuwa mu katambi yabategeeza nti ye yabalaga nti no beegu yatabeeguya nti bo be balina okumweguya kyokka mu kadde ke kamu waliwo bakansala okuva ku district y'e Luweero nabo baabaleetera ddiiru y'emu mujja tugende Garuga tusisinkana omukulu bo baabigaana ab'e Luweero era ensonga lwaki olaba nga Luweero bo kaadi yabwe yafulumye dda. Kati bakansala bano ab'ewakiso bo munnaye ne bakkiriza ne bagenda ne basisinkana omukulu era we twogerera kiyinzika okuba nga kyekireetedde kaadi y'ewakiso okubeera nga tennaba kubeera ng'efulumizibwa era General Yoweri Kaguta Museveni yabasisinkana ebimu ku bye yabatuma oba ku training gye baafuna kwaliko obukessi intelligence wabula ebimu ku bigambo bye yayogera nabo byamala bangi amaanyi newankubadde nga bo basigala bamuwuliriza era basigala balaga bagenda kuba bagonvu eri General Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kya NRM kyokka nga bajjira ku kaadi ya NUP. Kati njagala ekintu ekyo mukikwate bwe mulakikwate nemukinyonyola amati mwegayirira abantu tusulire okwegayo banange mbegayiride mu mpaka bw'oba otompadde akalunzi nzirayo wange nindunda ente zange sirina kwegayirira naye kusomesa kubanga Katonda mpadde obuvunaanyizibwa buno okulaga ekkubo okulaga ekkubo kwe kulaga sikwetika n'omuzibe w'amaaso tebamwetika abanyankole bagenda empimbo okwata akati gwe akulembera omuzibe okwata akati naye n'akakwata nagendera ku kaggu n'olwekyo bwe mba mwetaddeko omusango nti muli bakulembeze mukoze bulungi okujja ne mundaba kubanga nze mbaddewo mbiraba okuvayo munde mukulembeze n'otayamba abantu Katonda takisanyukira. Kati nga bwe muze njagala muddeyo mbuyambe abantu bammwe kati tulese enkola natandika dda kulembeze kuzibula abantu amaaso balabe ekyokubagasa singa okola ekyo ogw'okukulembeza okumaze kubanga owulidde ekigambo kiri kukulembera sikwetika sagala kubeetikamu. Ebyo nno byebimu ku bigambo General Yoweri Kaguta Museveni bye yayogera ne bakansala abaali aba NUP. Kino kintu kye kyasinga okunyiiza abamu ku balonzi ne batuuka okwebuuza ddala abantu bano banaddamu okuweebwa kaadi abo boolaba si bakungu mulimu abakungu abo bakulembedde naye abo boolaba mu mpale ez'amagye mu t-shirt ezirimu luyero abo banna kibiina kya NUP bakansala abaali balondeddwa okukiika ku district y'e Wakiso
wabula nga ate bakiika ku kadi ekibiina kya NUP baali galuga era nga bwengenda okusomera kyokka babadde bakomyewo nga bagamba baagala baddemu baweebwe kadi. Kati ekibiina ekya NUP bano nno kyabatadde ku hold era nkugambye kiteeberezebwa okuba nga yemu ku nsonga lwaki kadi y'ewakiso bakyagikandaaliriza tennaba kubeera ng'efulumizibwa. Ensonga eyinza okuba ng'eva ku bano bakansala boolaba abagenda eggaluga ne basisinkana omukulu era bangi ku bano bawuliddwako nga bakompuleininga lwaki tebaweereddwa kaadi, kyokka nga kimanyiddwa bulungi nnyo nti abamu ku bo bamanyi ne bye baakola naye bo bakyabanja ekibiina kya NUP lwaki tekibawadde kaadi. Kakati nkomyewo ne lisiti eyo gye twakusomera, ngenda kuwa lisiti y'abakansala abagenda eggaluga gye buvuddeko nagye basomera wano era ne mubategeera. Kyokka bangi ku bano ogenda bawulira nga babadde bakomyewo era mbu nga bakozesezza olukujjukujju waliwo abadde lutya mbu ng'agamu ku mannya gaabwe galabika nga gafulumidde ku lisiti ey'abo baweereddwa kaadi. Kino kirowoozebwa nti kyekyaleetedde ekibiina kya NUP okulindako okufulumya kaadi z'ewakiso. Kakati ate eyo nga tuvuddeyo nga sinaba kubanga nkuwa lisiti eno, waliwo bakansala abatuula ku division y'e Rubaga 19 nga nabano nabo babadde bakomyewo nga baagala kaadi naye nga mu kalulu ka 2021 nga kaakaggwa nga bamaze okuba nga balayira nga bakansala ku division y'e Rubaga ekulemberwa meeya Mbeeraze gwe baddiza kaadi. 19 ku bano baagaaniddwa tebazzeemu kufuna kaadi wabula nga be baatuula ne balonda sipiika wa NRM. Kigambibwa nti ku lukiiko olutuula ku division olw'abakansala NUP yayinako ebitundu nga 9 ku 10 kyokka ate sipiika wa NRM ate n'alondebwa nga yayiseemu nga sipiika. Nekirowoozebwa oba mawulire ne gafuluma nti abamu ku bakansala baaweebwa obukadde n'obukadde, baaweebwa obusente nga baakalayira babeere nga kino bakikola okugezaako okwagala okusuula ekibiina ekya NRM. Kakati akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda ka EMC ka sidelininze 19 ku bano tebakomyewo era tebazzeemu kuweebwa kaadi. Era ekiwandiiko wano kye nnina kye njagala okusomera ekikakasa bino bye ndi mugenda maaso n'okuba nga nkugamba. NUP rejects 19 Rubaga councillors who voted for NRM speaker. Ekibiina kya NUP kirejectinze bakansala 19 abaatuula mu kanso y'e Rubaga ne balonda sipiika wa NRM. Kyokka nga tukimanyi bulungi nnyo nti be baali basinga obungi ku lukiiko olwo naye kyewuunyisa ensi nga basazeewo okuba nga balonda sipiika ate nga wa kibiina kya NRM. Ekintu kino kyatawanya bangi emitwe era kyaleetedde ekibiina kya NUP okubeera nga bano tekigenda kubaddiza kaadi era bwe batyo 19 baasuuliddwa. Kuliriza. The National Unity Platform NUP has officially declared that the 19 Rubaga Division councillors who voted for a National Resistance Movement NRM candidate as speaker will not be considered for the party's ticket in the 2026 general elections. Ekibiina kya NUP kyakakasizza nti bakansala baakyo 19 abaatuula ku division y'e Rubaga Division Council ne balonda sipiika nga wa NRM kyokka nga be basingako obungi. Ensi neewuniikirira, amawulire ne gafuluma nti baali baweereddwa akasente. Ekibiina kitegeezezza era kikakasizza tebaweereddwa kaadi, abamungi ku bano tebaafunye kaadi. This decision, despite pleas for forgiveness from the affected councillors, marks a firm stance by the opposition party on loyalty and party discipline. Nti okusalawo kuno newankubadde nga abamu ku bano babadde beetonda nga bali ku maviivi basaba ekibiina kiddemu kibakonsideringe kibasonyiwe ku ekyo ekikolwa kye baakola ekyokulonda sipiika wa NRM. Kigambibwa nti ekibiina kya NUP engeri kyo gye kikkiririza mu mazima, obwenkanya, disipulini n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo, ekibiina kigamba ffe tuyimirira ku core values zaffe era 19 ku bano newankubadde beetonze okusaba kwabwe tekuwuliddwa. Wano ndowooza omuganda waagambira nti kyosiga kyokungula. Bano bakansala ensi yawuniikirira nkugambe nga bangi ku lukiiko naye sipiika wa NRM n'ayitamu. Bangi beebuuza kino kivudde ku ki?